buli alina kyalina ayambe ku maama oyo. Okuza abaana abo si kyangu ngero omusawo bwagambye. Ate ebipya byongedde okuzuuka ku vulugu ali mu kitavu ky'abakozi ekya NSSF. Oluvannyuma lw'akakiiko ak'ekiseera kateereddwawo okunoonyereza ku mivuyo gino okuzuula nga n'ekyapa eky'ettaka okutudde ekizimbe ky'ekitavu kontrakita yakiwamba olw'ebbanja. Omuganda yalugera nti oba okyawoza gwa kapa kunywa mata ate ndiga newalampa ennyumba. Enjogera eno etuukidde bulungi ku mbeera egenda mu maaso mu kitavu ky'abakozi ekya NSSF ng'akakiiko k'omubaka mwine empaka kabadde kakyanoonyereza ku byavulugu ali mu nsasanya y'ensimbi ate mwe kazuulidde nti n'ettaka okutudde ekitebe ky'ekitavu teriiko kyapa. Bino bizuuliddwa oluvannyuma lw'abakungu okuva mu kitongole ekivunaanyizibwa okulondoola abantu abawumula emirimu ekya Uganda Retirement Benefits Regulatory Authority. Abakulembeddwa Martin Nsubuga balabiseekerera akakiiko ka mwine okuba kwe kannyonnyola ku nsonga z'ekitavu ky'abakozi. Nsubuga abuulidde akakiiko nti ekyapa ky'ettaka okuli ekitebe ekikulu eky'ekitavu ky'abakozi kampuni ya Alcon yadduka nakyo ng'enfunda zonna ab'NSSF bazze bawandiikira kampuni eno okumyawo ekyapa nga basibwa nsano ku mazzi. Folio 10 plot 10 Blickington Road, Workers House, hosting the NSSF head office, has no title. Nsubuga era agambye nti n'ettaka ly'ettemangalo ebyapa byalyo tebiri mannya ga kitavu kino. The fund still had some titles relating to the Temangalo land that had not yet been transferred into the names of the fund. Ekizimbe kya Workhouse era nga ky'ekitebe ekikulu eky'ekitavu kyazimbibwa mu mwaka gwa 1994 kampuni y'e Kenya eya Alcon International Limited era bwe yakwasibwa ekyapa ekiri ku ploti namba emu Pilkington Road mu kibuga Kampala ng'ekyapa kino kigambibwa okuba nti kampuni eno yagenda nakyo. The property is still owned by NSSF. At that point, it was given as security the same way you go to a bank and you give your security. The bank does not take over ownership of that property. Akakiiko era kategeezeddwa nti mu mwaka gwa 1998 ab'NSSF basazaamu contract ya Alcon International Limited yali yakazimba k'ekitundu olwo kampuni eno kwe kuddukira mu kooti. Kooti n'eragira NSSF eriyiire kampuni eno ensimbi obuwumbi 40. Wabula ab'NSSF ensonga baazongerayo okutuuka mu kooti ensukkulumu era ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwokubiri omwaka gwa 2013 kooti ya kuno ensukkulumu yali ekulirwa yali ssabalamuzi mu kiseera ekyo Benjamin Odochi. Abalamuzi basazaamu ensala yali yaweebwa kooti enkulu eyali eragira NSSF okuliyira kampuni eya Alcon International obuwumbi 4. But at that point from that court judgment, it meant that Alcon did not have any further claims as had been presented to court against NSSF. And the fund is in the process of applying for a special title, but it has not yet been issued. Ola minisita w'ekikula ky'abantu Betty Amongi naye alabiseekerera akakiiko ka mwine n'atabukira ababaka babataddeko akazito bamuwe ebbaluwa gye bagamba nti yagiwandiika ng'alagira ab'NSSF okumuwa obutitimbe bw'ensimbi obuwumbi 6 ng'agamba nti akoye okumwonoonera erinnya. Please let us stop populist and blackmail. Let us stop it. Some of us do our work as patriots, as nationalists. Ye minisita y'ebyensimbi Matiya Kasaija agambye nti eby'ettaka lirina kigalala naye bimanyira mu State House nga Madivani abagamba nti alina ettaka lyayagala okubaguza. At State House, somebody came, I think it was Madivani, says, me, I'm sending my land in Nachigalala there. Yes. Then we said, surely, you are selling that land, is it yours? Then we instructed the NSSF, said, go and do due diligence. If the land is free of encumbrances, come back to us, and then we take a decision. Now I'm hearing it here now. 4 years down the road. Awakanyiza kya minisita Amongi okusaba ssente z'abakozi okutunda ekitavu kya NSSF kisikiriza abalala okuterekamu ssente nti kyali kikyamu. The meeting I disagreed. You disagreed with in principle with who? With my colleague, the minister. Minister of Gender and Social. So in principle, it was irregular, Honorable Minister. Was it irregular for the minister to ask for the 6 billion? I think I'm repeating, really to me, it is irregular because a ministry that is supervising that body should not ask for money to run the affairs
of the ministry. Kasayija agambye nti bwe yandibadde ye teyandikozesezza ssente ez'obuwumbi 6 kubanga z'abakozi abazituuyanira. My understanding is like, for example, I have been running the show as Minister of Finance. I'm short of money for sure, but I will never ask the fund to give me money because those are not funds for public expenditure. Eyali akulira ekitavu Ekyapa Byarugaba azze n'entwala y'ebiwandiiko omuli okwewozaako kwe. Ono wakati mu nnaku yeewuunyizza ebyezi bimwogerwako nti yabulankanya ensimbi ate nga tebamuwandiikiranga nako ku bbaluwa yonna emuyita okwewozaako. I also saw it on social media, and that's where I got the print off from social media. And there's all these allegations about me. They have not been presented to me. They are very wild. There is no evidence. It's just like somebody walking into a bar and basically saying, you took 3 billion shillings of a kickback. Ategeeza nti nokobaane ery'okumwononera erinnya. In fact, I call myself a victim. I know the Honorable Minister and the fund have tried to portray me as a villain. And to be quite frank, I am a victim and I feel really bad. I will tell you that I tried to be very strong with this thing. One Richard Otua, who I believe came to this committee, made horrible allegations and I broke down and cried for the very first time. Olengeri gyazze nga buyise ssente w'akakiiko kano mwene empaka amulagidde okuma olunaku olw'enkya nga yeeteeseteese ekimala. Personal circumstances. Obedi Lutale naye kyonna Kasibi bakusakidde eggulu lino. Kale ky'ekitundu kyaffe ekisoose ekyagataliiko nfuufu tugenda kuwummulamu tudde n'ekitundu kyaffe ekyokubiri mulimu gano. Linda nyamino mugataliiko